Tutandike n'ekikumba kya Bebe Cool kyo kyeyeesaze kyogeza Abannayuganda ebikankana ate ye omukulu Eddie Kenzo yeeyongedde okuwanga awabula abalenzi bannange mwe abaagala okuwasa alina obubaka bwammwe. Bingi nnyo ebigenda mu maaso. Tulaba eno Irene Ntale wamu ne Lily Puzzle byo biri bitya ate munnange ebya Honorable Mathias Mpuuga munnange luzeemu buto. Ffe wetuli nkugamba kimu nti mukwano webale kubanga wekumidde ku MCK-TV, webale kugibaako, webale kutambula naffe. Munnange tulina amawulire mangi nnyo nnyini ddala era nga nja kubanga nga kutuusaako olwaleero kasavu kanyama bingi nnyo bye tulina okuba nga tutegeera era bingi nnyo bye tulina okuba nga tumanya. Oli ludda waye abange okola ki? Yonna gy'oli, yonna gy'osinzidde, tuula kalira nywera ndukuwe. Oluvannyuma lw'omusajja mukulu Edrisa Musuza aka Eddie Kenzo okubanga bamwanjula mu lujjudde wali mu maka ga bw'omukyala waabwe e Buziga. Tebamwanjula ng'akyala, alina obubaka eri abavubuka. Okusookera ddala yasoose n'agamba nti waliwo ababadde bamwogerera ebigambo nti asuusizza ennaku zino kubanga ayogera ku Nyamutoolo nti olwabeera ku stage Nyamutoolo naye abategeezezza nti munnange kino akikola lw'abafaanizi be n'abafaanizi ba Nyamutoolo. Agamba nti buli bw'atuuka ku siteegi aba yakayimbayo ebigambo 2-3 nga bamubuuza Nyamutoolo. So agamba nti okumwogerako aba ayagala kusanyusa abawagizi be n'abawagizi ba Nyamutoolo abamwagala ennyo aba bamubuuza buli kanaku. Era n'agamba nti singa kyekyo yandibadde tamuyisa na mukamwa kubanga ezo family affairs nti yali yeeyama nti tagenda kubanga addamu okuteeka ebintu bya mu family oba ebintu bya waka okuba nga bireeta ku show nti naye abawagizi be bavaako n'abanga akikola. Eddie Kenzo teyakomyawo n'agamba nti awabula abavubuka mu abali abaagala okuwasa nti funa muntu akugattako oyo anaakuwabula anaatuula naawe n'otuula wali n'akugamba nti nedda ekyo kyokola kikyamu. Esinga tukoze bwe tuti agamba nti ye kye yalindirira era nti munnange tatooma tajulwa mbu yatuuka gye yali alaga. Lwaki mwogerera nga munnange waali? Kati namwe mbawa advice. Funa omuntu akugattako. Muve mu bino byemukyamuka n'ensi. Oisegedde. Funa omuntu ng'olaba akugattako mu bwongo nga musobola otuula ne mufuna conversation n'ogamba oh I didn't know that. Oba oisegedde. Era naye nnyina bwenkola n'agamba but ghetto people n'omugaa yeah. Ogambye baku family bajawe unaona basoma. Bonna. She's like a fourth generation, I think. Kanada banyino kugamba nagamba but ghetto people. Sometimes don't you feel misplaced? Mubiwulidde naye babiwulira. Oyo ye mukulu amanyiddwa nga Eddie Kenzo nga bwaba bafuka amagezi. Munnange nfuna omuntu akwagala nti munnange womanyira love kyetegeeza. Omwami yagamba nti okukwata esente n'otwala mukyala wasome mbu kisingira ddala okukwata obuwanana bw'ensimbi n'ogula wiigi oba wiige yes n'ogula wiigi eri very expensive n'ogigulira mukyalawo ayeteeke ku mutwe wanyume naye ng'abiika omutwe omukalu mbu munnange tekikola makulu. Kwata ssente ezo twala mukyala asome abeere n'amagezi. Mbuyo Eddie Kenzo naye akuwadde agage ng'omuntu. Kale eno katuveeyo tuddewo omuyimbe Moses Sali aka Bebe Cool munnange yagenze n'abanga yeesala ekikumba ate Bebe Cool mummanyi waneeno ayagala nnyo ebintu bya showbiz. Omusajja yeesaze ekiwero. Omusajja yagenze ne yeesala wero ekyayogeza abantu ebigambo. Bagamba nti Bebe Cool ennyambala gye yayambadde mbu yabadde just ayimirira bwayimirizi nga talina kigambo kyayogedde gw'omutunuulidda n'oyogera. Nno kyogezeza abantu ebigambo
nga womanyi munnange tosobola kubanga osanyusa buli omu bamuvumye musajja mukulu talina magezi mu mutwe lwaki ayambala ebyekitu ate abamanyi bagamba oyo bebe kula ekigambo kya showbiz yakyesigaliza nti munnange ye ayina ebintu byakola nga ye nasigala nga ye big size ekintu ng'akikuba nga wakyagala omwami yeesaze olugoye kwegamba abamuvuma bo we bali nga wenkugambye nti tosobola kubanga ate okola ki nga buli omu musanyusa naye ate abategeera showbiz bo bagamba nti ate yakikubye omusajja yayambadde mu butuufu n'aleka buli omu nga kamera nga ziroolinga ziraba bebe cool okuva wansi paka waggulu oyo ye big size nti yakola ebimunyumira oba nyumirwa gonyumirwa oba nedda ye byakola bibye tomunyumiza nga ye big size nga vuddeko eyo tukati ekiriko kyekya mwana mulenzi Lily Puzzle eyavaayo naaba ng'alangirira omukwano eri omukyala Irene Ntale abantu tebagambye nti munnange kikoze nnyo okubanga kikomyawo Irene Ntale mu mawulire nti oba Lily Puzzle yakakolanga kabadi nti oba baatuula ne bakatiisako na Irene Ntale nti kubanga omukyalo ono yali yabulira ddala ate indeed yali yabula ebbanga libadde lyekulungudde nga tetumanyi ali ku kyabalaka ki naye nti okuva omukulu Lily Puzzle bwe yavaayo n'alangirira nti yeegomba nnyo omukyalo ono nti era munnange amulabako amukubira akaama twagenda okulaba Irene Ntale munnange gye yafubuutuka ate n'atandika okubanga adda mu mawulire era essaawa eno etwogerera atrendinga abawagizi be kye beebazizza omukulu Lily Puzzle nti yeebale kubanga akozesa akabadi ako okukomyawo Irene Ntale mu mawulire oba n'okubanga ate amwogerako n'abantu ab'enjawulo okubanga bamwogera n'abanamawulire ate okuvaayo kubanga batandika okwebuuza Irene Ntale ali ku ki abalaka ki ali luddawa kakoze nno akantu ako kakoze Lily Puzzle olina akantu ke yaleeta era ne kakwatayo kwegamba n'essaawa eno wetwogerera essaawa kakati omukyala Irene Ntale atrendinga bagamba mbu it is a two-way side mbone Lily Puzzle atrendinga naye Lily Puzzle nga womumanyi ye n'ebigambo bye byokka bivaako naaba nga atrendinga Lily Puzzle ayina ebigambo bye just bimumala okutrendinga so munange webityo webitambula mu entertainment industry katugendeko ku side eri eya politics munange ewa Mathias Mpuuga mulowooza ate olutalo teruzzeemu buto bagamba Mpuuga ono ahitirizza ennaku zino buli waaba mbate olutalo alutedde nnyo ku Bobi Wine nti amuguddeko olutalo amulangira nga wenjaga asuubira nti simanya anajjako Museveni biki naye abaana bamubuziza ebibuuzo bingi n'essaawa yakakere akyalemeddwa okuba nga abiddamu kankuweeko wano abaana be batandise okuba nga banalayizinga ensonga zino n'okuba nga bamubuuza alina ebibuuzo byalina okuba nga ayanukula bibino nno Owekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba Munnabuddu ani yali amanyi nti Owekitiibwa agenda ku buli mukolo nga yennyonnyolako nga yeewozaako nonno nga yeewozaako ku ki bannaye ffe tubeewuunya boyi ffe tubeewuunya ate zo statement z'oviiramu ddala ze twagala okuwulira nga zikufubutukamu kubanga luli foot sojawo Abedi yabadde azoogera naye kati tuzeetaaga kuwulira nga zifuluma mu ggwe omukulu ow'ekitiibwa ogenze n'ogamba nti abatamiivu oba abakozesa ebiragalalagala tebasobola kujjako nakyemalira tebasobola kujjako Gen. Museveni naye abaffe weerabidde nti gwe omusajja ali soba
24/7 nga bwe wagambye g'omusajja omuyivu g'omusajja omuteeketeeke emyaka 2 gy'omaze mu opposition wano nawe watuuka ekiseera n'okiraba nti ekibiina kyange DP kyendimu ekirina bannamateeka ekigugundivu ekitaliimu bayaga ekitaliimu batamiivu ate kirina lugendo tekirina kyetugenda kutwongerako kujjako nakyemalira n'ogamba naye nuupu eno ekulibwa omuyaga ekulibwa akozesa ebiragalalagala yerimu ku mulamwa nojja twogera nno ku munnamateeka kuba gwe oli munnamateeka nojja ew'omuyaga akozesa ebiragalalagala omuyaga oyo y'omu n'akeera ku makya n'akuba obuvunaanyizibwa n'akulonda nga depute we mu Buganda wano omuyaga oyo y'omu n'akeera ku makya n'akuba obuvunaanyizibwa ng'obwa leader of opposition okumeekume bakulembeze banno ku ludda lw'opposition n'akuba obuvunaanyizibwa obwo omuyaga omuyaga tasobola kujjako General Museveni omuyaga oyo y'omu n'akeera ku makya n'akuba obwa komisona mu parliament oyo omuyaga atasobola kujjako General Museveni katwolo ffe bunnaffe abayaga abali eno bwe tutunula bwe tuti ne tugamba katwongere okukinywamu kubanga after all n'abatali bayaga be tulabanga soba muneeje bakola tibigattako ate bakozeseza akakodi ako nti bali soba basomyeko ne bongera kunyaga bunyazi babba bayita mu mateeka nti gundi kakati kanzire ngagamba nayise mu mateeka nga nziba ninga amanyi kyakola si kituufu kati General Museveni teyabbye teyawadde bisatu loko naye ng'ayita mu mateeka tugambe nti kyabadde kituufu kyabadde gyekiri olabye nti olwana ne guilty conscious abayaga obawulira ate kati gankubuulire tewali kyogenda kwogera ku Bobi Wine kitamwogerwangako weerabidde ekintu kimu nti mu 2020 Bobi Wine ng'agenda okujjayo nomination forms ng'agenda zipiikinga ku Electoral Commission Jinja Road oyo yajjuzibwako ebipande nga Bobi Wine akinywamu ng'akommonta akinywamu ekiti Jinja Road yonna n'abuna ebipande manyi sente ze baakozesa okutimba ebipande ebyo n'obifulumya naye guess what ensi n'ensi mu 2021 yalonda omuyaga negamba Africa tugende n'omuyaga gwaffe kati eyo kodi tegenda kukola kubanga after all bagenda kubabuuza kale nno omuyaga yasobodde okuuma koshasye asobodde okuuma obuntubulamu wamuna Uganda agenda kugamba nze omuyaga waba asobola okulwanyisa obulyake n'alaba nti kino kikyamu n'akivumira n'agamba ekyo kikyamu genda n'omuyaga okusinga okubeera n'omusomi oba oyo ali sober minded naye nga naye yeekobaana n'ababbi abbe olw'okuba mugezi mutegeevu ajja gamba nabbye naye nabbidde mu mateeka okategede weekuba engalika olaba kati woofuuse omuntu atategeerekeka olw'okuba oyagala okakasa nti eyalwanyisa obulyake n'obubbi n'obulabba ye tategeera bya bufuzi atali amaca tali soba gwe kennyini omuntu omu watugamba wano nti ekibiina kiringa family kiringa firebase ekibiina tekirina NEC tekirina delegates conference kandi netugamba bwe munnamateeka omukuukutivu bwe mwali ejjinja ani eyatuula okuwa obuvunaanyizibwa n'akulondanga deputy president n'akulondanga luupu eyo delegates conference yatuula etya singa tewaliwo constitution semateeka wa nuupu oba bino byonna tobijjukira kati kitegeeza kati gwe abafuuse kitegeeza gw'olina by'obbirira kubanga omuntu omutegeevu munnamateeka bino byonna tusobola kubiraba n'obyekaawo n'osigala n'okkiriza omuntu ataasoma omuntu atali soba akuwa obuvunaanyizibwa kati munnayuganda agenda kubuuza bino byonna obirabye bamaze okugambako okukomako ku bubbi n'obulyake olwo olabye nti bano bayaga ojjako kiwulira boy ogenda lwanagana n'omuzungu kyayita guilty conscious ojja kukiwulira
byebyo ndowooza mwe biwulira abaana boogera si bamativu yadde n'akamu era nga si bo bokka abantu bangi abakyebuuza ekintu obukadde 5 ate ne bubanga munnange essaawa yakaki gye bituuse nga fire for fire okweyogerera ebisongovu ebigenda mu maaso wulira obubaka obulala bubuno obugenda eri omukulu Mathias Mpuuga. Omuganda alina olugero olugamba n'essaawa enfu erina weetuukira n'ebala. Kakati omukulu oyo ava Masaka. Tetwagala bwana 5 atuuke ekiseera atwekwase. Bwana 5 ye ne banne kangambe ye kennyini 5 Mpuuga olemedde okunnyonnyola abantu yonna gy'ogenda oyita mu Masaka engeri gy'owabbamu sente wabba zaaki olemedde okukinnyonnyola abantu wabula ogenda otambula era njagala Mpuuga olwaliro kamuyisizeewo akalango buli muntu yenna ali e Masaka oba ofiiriddwa mbuzi nte kamyu bagenda banoonya abantu abafudde asobole okujja okuyisaawo obubaka naye nga obubaka bwayisaawo tebulumba mwami Museveni obubaka bwayisaawo avuma Kyagulanyi ye ne kagurupu ke oba olina akabaga wabba afidde yafiiriddwa byonna mubayite kubanga kyebaliko essaawa zino e Masaka bye bali mu kwogera tebitwala mwami Museveni wabula bye bali mu kwogera yonna gye bayita bali mu kuvuma Kyagulanyi ye Mpuuga alemeddwa okunnyonnyola abantu ku ssente ze yabba. Kati Mpuuga ono tumugjewo takola mu gavumenti Gashumba gwe kennyini weewako obujuliisi okitegedde gwe kennyini weewako obujuliisi bwagenda ku CBS onfuna bwagenda ku CBS neewako obujuliisi n'ogamba sente nazifuna nede zinatuuka kuki ku akawunti gwe kennyini mu miitingi gye mwalimu okitegedde bino tuddamu bidde naye olwokuba toswala gwe kennyini mu miitingi gye mwalimu eyalimu n'abantu abalala wali weetonda olw'ekikolwa kye wakola ekyokubba. Nze abuuza bw'oba ogamba nti Kyagulanyi akuwayisa tewabba ssente wali weetonda ku ki? Lwaki wali weetonda ku kintu ky'otaakola? Okitegeera ekintu ky'otaakola lwaki wali osaba Kyagulanyi akuweemu time osooka ogenda omala okwegeyamu ne babbi banno olabe oba onoosobola okwetondera public okulizayininga n'okuzzaayo ssente. Era Kyagulanyi mu bigambo byabwe bakugamba ssente tezinaba kutoola ku akawunti bwe zitoola ku akawunti zizzeeyo ebigambo babikugamba okitegedde. Abo nabo tebakola mu gavumenti katugende kwakola mu gavumenti spokesperson wa gavumenti eriko eyawa mu buyinza w'abantu Ofono Pondo yavaamu statement eno yayogera n'agamba ssente zaakuweebwa. Ye statement Gashumba gyakola ssente zaakuweebwa nga wakatambulako emyezi 5 ze ssente ze mwabba ezitali mu mateeka. Kakati omuntu osobola otya okwewa service award oba ne weesiima omulimu ogutanaggwa kuba balina okusiima ng'omulimu guwedde waliwo alina kusiimibwa ng'ogiddwa ku bwaluupu n'osiimibwa. Kati gwe watuuka otya okusiimibwa ng'okyali mu service okyakola? Ekyo olemedde okukinnyonnyola abantu naye buli gy'obeera odda ku Kyagulanyi n'ovuma. Yali spokesperson wa gavumenti Ofono Pondo yava mu statement eyo era naye ng'akulumiriza obubbi. Era Kyagulanyi yagamba Ofono Pondo olumiriza Mpuuga obubbi. Lwaki tonnyonnyola abantu nti oli mubbi? Lwaki tonnyonnyola abantu Mpuuga musango ki gw'ovunaana Kyagulanyi? Kyagulanyi kubuusa abantu nti owaaye Mpuuga atubba. Mpuuga twagala zzeeyo ssente. Mpuuga akole wati ne bw'ati ajje yetondere abantu. Gwe musango gw'omulanga gwakugamba abantu nti oli mubbi. Gwe musango gw'omulanga gwakukwata nti oli mubbi. Gwakugamba ku kintu kikyamu nti owaaye kino ekintu kikyamu tetukkirizibwa kukikola. Gwe musango gw'omulanga kyekimuvumya. Mpuuga okakasa Kyagulanyi bwe buzibu bwa bannayuganda Kyagulanyi yonna gy'ogenda oyiteeyo. Kati wada ku Voice of Africa, is it Voice of Africa, Voice of America? I think kwogwo omukutu kimu ku byo. Mpuuga wavuddemu statement ng'ogamba nti oyagala gwe ne Kyagulanyi mu debatinge one on one. Naye kisajja gw'omanyiira. No, kisajja gw'omanyi ate oli kisirusiru. Look, empologoma
tosobola gigeraageranya na kamyu oli kamyu ku Kyagulanyi okitegedde. Ekyokubiri, Mpuuga igwe atasobola nakukubiriza miitingi yaki gwatasobola nakukubiriza miitingi ya bumyu buli mu kwegadanga gwayagala okubeera ng'odibetinga one ne Kyagulanyi. Mpuuga gwatasobola nakukubiriza miitingi ya kika kyewammwe gwayagala okubeera nti okola bakuwa one odibetingere Kyagulanyi. Mpuuga igwakyasasula abantu n'okubasomba okujja okulaba biki byoyogera gasiyawo ng'obafumbidde ente endwadde z'akalusu ne basimati. Gwe ayagala okubeera nti ofuna debate one ne Kyagulanyi. Mpuuga igwa atamanyiddwa na mu Uganda wabula omanyiddwa Masaka awo. Masaka gwe ayagala debate ne Kyagulanyi ogenda mugamba ki? Mpuuga igwa kyagenda mu loogi ne wegadangera ne bakaaba sajja ne bakukwata ne njala sempira ne bakuyisaamu amaggwa mu bisambi. Gwe ayagala debate one ne Kyagulanyi. Mama mwana olina omuzannyo mungi, okyalina omuzannyo mungi kisajja gwe. Ekyo tekisoboka. Wandibadde abasajja bo Voice of America obagamba ekituufu, amazima gali nti nabba. Naye ate oli mukwebuzaabuza, obuza eno gye wabba. Tokimanyi nti wabba. Ate ne kino kigende eri abantu abakulu abakyalimu ensa. Mpuuga gyagendeyo mu kuziika patewa ne gurupu ye nga boogera ebintu eby'ekisiru. Bwe muba temusobola kubaviira mu baŋoole. Okitegeera Abanayuganda kansembyeyo na kino. Mpuuga yonna gy'ogenda oyita ng'olumba Kyagulanyi nga tolumba Museveni okyoleka lwatu ani gw'okolera, kubanga ffenna tukimanyi Museveni kyekizibu ky'eggwanga Uganda. Gwe olumba Kyagulanyi ng'olinga agamba nti amalwaliro temuli ddagala lwa Kyagulanyi, obubbe buli mu palamenti yammwe buliwo lwa Kyagulanyi. Amalwaliro amabi Kyagulanyi, abantu abasendeddwa ab'erubigi Kyagulanyi, amataka agabibwa Kyagulanyi, what else bingi ebigenda maaso mu ggwanga. Gwolinga agamba nti Kyagulanyi kubanga tomujja mu kamwako bw'ogezaako okulaga ensi nga Kyagulanyi bwali omubi. Abange Kyagulanyi ayinza okubeera nga mubi gy'oli, naye obubi bwa Kyagulanyi ddala bwenkana obwa mwami Museveni okusinziira ku byemmenye. Abaana afa bali mu makomera, abantu abafudde, abantu ababundabunda, abantu abatasobola kubeera awaka. Kyagulanyi yabibaleetera oba waliwo abikola gwotasobola kwogerako mukama wawo. So Bannayuganda mutegeere, kitegeera bwe tutamale kusituka kutuuka ku ssa ly'Abannakenya bye baakoze. Bano abasajja bakyatumanyira. Bano abasajja ekibatumanyiiza kiri ekintu kimu, baamanyira ebigambo bye twogera, naye ke tunaasitula eddoboozi ne tutandika okukola ku actions. Mpuuga ne mumukwata ng'ayogera y'ekisiru, ne mumuyisaamu olugalo mwaga amayindo, ne mumuteeka ku ntandalo. Mpuuga ne gurupu ye Baseggu nabo bonna omusajja simanyi busemuju. There is no way gye tuyinza okuwanagana ne Museveni ne tuleka abasajja nga bano ba Mpuuga abamukolera bakolera Museveni. Naye singa tubakwatako kitegeeza Museveni ajja twanguyira, ate kasa tuyitandika bakwatako ne tubakuba emiggo. Kino mbalayirire n'enkyukakyuka ejja kujja. Awo tujja kuba tugetinga closer ku nkyukakyuka. Bano abasajja ensonga lwaki batumanyira. Budde otya mu bantu otandika okuvuluga omuntu naye ng'ate omuntu akyasinza okuliisa Abannayuganda akajiiji emyaka 4 omulesi tolina bw'omunyegerako. Wabula gwe ofuba kulaga olemeddwa. You get Abannayuganda bakuutira nga nange neekuutira. Abasajja bano yessaawa tudde ku state y'Abannakenya. Bamanyiira Mpuuga ne gurupu ye bamanyiira. Tulina kunyiiga ne tusituka ne tubakyalirako. Awo wennyini wagera ebyekisiru omulumbya n'omugamba Mpuuga how are you? Ne mukiira asidi mu maaso. Si bigambo byange nze wendi okubanga ndibatuusaako, naye nkugamba kimu nti teweerabira kubanga osubscribinga wobanga obadde tonaba, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tukomawo nabyo temuvaawo.